Today is the 25th of January 2025. All right, this is breaking news. His Excellency Robert Kyagulanyi is still controlling Uganda and Museveni's mind and General Muhoozi. Ogenda kumbweza batya, ogenda kubeera ng'aho binyunyuka mu katambi kano. Aliwa saawa zineeno bwe tulokalire akatambikako era alina kyakoze olunaku olwaliro ekiresa bannayuganda okubeera ng'abeewuunya omusajja ono. Naye nga tetunnagendayo nyongera okujjukiza vidiyo eno sooka ogimpeteka like bw'oba omaze subscribing nga weegatte ku mukutu gwaffe guno. Olunaku olwaliro nga bwe nkugambye His Excellency Robert Kyagulanyi kyakoze His Excellency Yoweri Kaguta Museveni omu ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba abakubye left right recent. Olunaku olw'ejjo omukulu General Muhoozi yawudde n'ategeeza eggwanga Uganda n'agamba His Excellency Robert Kyagulanyi yeekwese ewe magere wansi mu basement naye nga amazima gali nti no omusajja ye ali Gomba. Kitegeeza ki? Ebyaddala intelligence ya Uganda it has somehow failed to capture the man. Era awo wennyini wenyagala kubuuza mu comment section mulowooza asobola omukwata nga teyeewaddeeyo yes or no. Mu comment section tuwulire ebirowoozo byo. And I'm in our home in Gomba. Just came to say hello to my living mother, my sister, and to say hello to Mama in heaven and Papa and all my family members, and to also get some love from home. Yeah, another day of hiding, another day of injustice. As you all know, the police has always come out to give a statement on anything, but since the raid on my house, the first, the second, and the third one where my wife was assaulted, the police has not said anything. As I've always said, that in a country under family rule, the ruling family is always above the law and everybody else, a worker, an employee. The police cannot say a thing. The Human Rights Commission, you saw them going to my house to pay my wife a visit, apparently. And then after the raid and the assault on my wife and all, the criminality that was done at my house, nothing has happened. Well, that's where we are. As you see, a day before my wife was attacked, the interreligious community was at my house and, spoke to my wife. I'm yet to hear their statement on what happened. But all in all, the task is on us Ugandans to free ourselves. I'm doing what I can do. I'm visiting various leaders across the country. Of course, under scrutiny, under fear, under high risk. But I'm doing what I have to do to reach out to you and charge you and tell you that you can also play your part, either singularly or in a group. But we can change our country, all of us. Thank you, people power, our power. Keep fighting, keep resisting. Uganda will be free. Ono His Excellency nabagamba nti nagenda bafuga mpaka kuwulira bubi era wetwogerera saawa zireeno ye ali Gomba ali mu kulya obutaala awo nyini njagala osokola akatambi kano omukulu bajjo wamu n'abalala kasente kayingidde akaba promoter okubeera nga basula His Excellency Robert Kyagulanyi ne mulooza banaasobola soka ulize lwakwa ne babire ya statement zete zakwataganye bulungi ate omwana yo Solomon mu mugamba ave ku social media Kampala Solomon ni taatawo toddamu kumanyira abantu bakulu bannayuganda sigo baliisa yayogedde ekigambo kyesobola kuyisa ku TV nga kivuma bannayuganda Solomon yamaze ya delete bannayuganda balina ennaku yaabwe toddamu kumanyira abantu gwe Solomon zimanyi ekituufu kyogera nga beki yayogedde ekigambo ng'alinga awemula oyo mwana tanatuka kuwemula bantu muzaala kino kyabayemu talowooza nti bannayuganda bakozi ba kitaawe munnayuganda alina eddembe okukola kyayagala tomukaka ate omukaka ng'omuwemula kitegeeza ova mu famire envumi Solomon Kyagulanyi ali mukunyika taata wali kubuwamba ali mu nnaku nyina bamuwamba ate ogwana gulaga empisa embi abantu kati omuntu anafuna ate sympathy ya ditoireyo anti famu yobjito naye kati lwaki omwana akula bw'atyo talina right evuma muntu yenna ani yamugamba nti bannayuganda balina kukola byayagala bannayuganda balina ennaku yaabwe baluma oba acting with emotions emotion teziko omwana omuto talina kuwemula okuwemula nkuvumirira ate omwana omuto talina kuvuma bantu bakulu bannayuganda bazaala Solomon omwana yakoze ekintu yalaze nti kiyana kikuze tekirina mpisa tosobola kuwemula bannayuganda yayogedde ekigambo nange kinsisiwaza naye mbajagala okyogera ku TV kireke bajjo kakati oyo omwana bamukoziza batya His Excellency Kyagulanyi kubira Solomon omugalamiza omukuba emiggo kiraga nti yakula muwawa baleme kola baana byejo yatuso kumanyira abantu nabawemula ebitundu byekyama
Bannayuganda babadde babonyabonya maamawo. Basajja bannayuganda balina ennaku yaabwe. Balina obusungu ate abo bavuma. Fujja okubakwata obulungi bakuyamba olowooza okubavuma. Gwagaye buli munnayuganda yatuma kitaawo abiyingiremu. Soko mpulize. Buli munnayuganda yatuma Kyagulanyi. Waliwo tulina okukozesa sensi. Ne Babi yagambye munasose kubira Solomoni. Simanyi nenziramu nenkubira Dax Vibe. Babi yandibadde akubira chairman w'ekyalo. Yandibadde afunayo abantu ab'obuvunaanyizibwa bakubiramu ey'embeera. Ka Dax Vibe amuyambe ki? Can they access home? Mpuliriza. Basobola access. Oba ne chairman Salamu alaikum. Ajati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0725375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Ntegereke. Fwe tusoma ebitawandiikiddwa. Bobi Wine yogera eggwanga gye walaze. You cannot say you are in Uganda and you are in a safe place. Ng'okozesa internet. You guys, why do you think we are fools? We are not. Esimu zino zonna buli akutte smartphone oba laptop. It is a spy, what? Spy gadget gy'olina. Ono omwami bamuyita Stanley Ndawula. Stanley Ndawula y'omu ku ba failed investigative journalists mu Uganda. Stanley Ndawula amanyikiddwako nga omuntu eyakolanga ku zi stories naye nga stories zaakola zonna zaalinga za bulimba nga yeeyiya bweyiya. Stanley Ndawula, it's really absurd that your career as a journalist was unsuccessful. This is why you have never inspired any journalist. You have never inspired any student of journalism, neither an investigative journalist. By the way, wakyebuzizzaako nti lwaki abantu abatawagira Bobi Wine bali more worried what Bobi Wine gyali than us who voted for Bobi Wine, who loved Bobi Wine. Ekyo kintu wakyewuunyizaako. Abantu abatawagira Bobi Wine oba nkyukakyuka mu Uganda, they are more worried on Bobi Wine's whereabouts than us abamuwagira. Ffe tulina contented nnyo. We are not even demanding him. We are just praying Katonda bambi amukuume yonna gyali. Naye ate abatamuwagira bali more worried. Like Ndawula, Stanley Ndawula, you claim to be an investigative journalist. By the way, kola research ensi zonna zirespecting aba investigative journalists. Naye Uganda, okumanya nti no Uganda embeera mbi. Look at Stanley Ndawula's age. This is a guy who is struggling right now. He is struggling for media attention. Investigative journalist, tomanyiwa Bobi Wine gyali. Stanley Ndawula, you as an investigative journalist, you don't know where Bobi Wine is. What a shame. What? This is why you have never... By the way, ono omwami, I know olupapula lweya, I think the investigator, olupapula lwagwa, because nga luguza stories info. Investigate, gonna bya investigating byalinga bifu. Stanley Ndawula. This is why nobody has this guy's time apart from me.